ono ye Ppaanado W'Ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Bassebo ne bannyabo tutandise ekitundu ekyokubiri Ppaanado W'Ebigambo. Olunaku olw'enkya kitegeeza abeera Ppaanado wa mukwano. Jjukira omulamwa gwaffe nagubalekera ku mulundi guli mu Ppaanado omukwano nti kiki ky'otasobola kukkuta ng'oli mu mukwano oba kiki ky'otayinza kukkuta ng'oli ne munnoowo mu mukwano n'ogamba kino kyo nedda. Kintu ki oba bintu ki by'otayinza kukkuta ng'oli mu mukwano n'omuntu oba ni muganzi oba ni munno. Oyo nno olunaku luba lwa nkya leero Ppaanado W'Ebigambo. Ebigambo bino abamu tebannabyawula pulogulaamu za njawulo. Ppaanado y'ebigambo oba Ppaanado W'Ebigambo ne Ppaanado w'omukwano bya njawulo. Kitegeeza olunaku olw'enkya tuba mu mukwano, abanoonya, abakola ki, abatumira, mwenna mubeere nga mweyanguya ng'oli omugenyi anaalya ku bbiri. Temwerabira abagenda otumira ojja mu namba yange oyita ku namba yange n'obeera ng'otumira obubaka bwo nja kubeera nga butereevu ate mbuzannyira abantu era mwenna abatumira abakola batya abateesa naye nga sinaba kubeera nga nziruka oba okutandika okunnyonnyola nga nze mujja kukkiriza nsooke mbawe endowooza z'abantu ssekinnoomu ate neeyongereyo n'omulamwa gwaffe tulabe bwe tuyinza okubeera nga tumanya oba oli awo. Erinnya Kaddu Mukasa Simon Peter Munnamawokota ate era muzzukulu wa Gabunga. Ye muzzukulu wa Gabunga. Omusomesa nkwebaza nnyo omukulu Batindira Baramaga Kaddu olw'okusomesa kwoleese okulungi wabula kkiriza nange ngatteko ku ebyo ebirungi by'oyogedde. Lwaki omuntu yandyebazizza? Ensonga emu kwezo kuzennina. Okwebaza kuno kulaga nti omuntu yakuzibwa era n'ategekebwa ate n'ateekebwateekebwa bulungi. Mu mpisa yaffe ey'ensi n'empisa yaffe eya Buganda, okwebaza kya muwendo nnyo ekyongera okulaga omuntu amaka mwe wava, amasomero mwe wayita, abantu abakwetoolodde n'abantu ab'okukuza nti baakukuza bulungi. Era ekigoberera ku ekyo, lwaki omuntu yandyebazizza? Ekyamazima okwebaza kuzzaamu amaanyi. Ekyokulabirako, nzikiridde mu kibira n'ensenya enku zange n'enzireeta, nzikubye ewaka, nsanze aliwo oba mwagalwa wange oba jjajjange, munnange wankulisaayo nti munnange kulikayo, kulikirayo ddala, munnange nno kawule oba amatutu gonna gensanze mu makubo gange nga nva mu kibira oba nga ŋŋenda. Ekyamazima ekyo nkyerabira n'okwerabira nti nno nfumeteddwa olw'ensonga okwebaza kuno kunzizizzaamu amaanyi ate ne kunkomyawo emmeeme nti nno benkolera wattu basiima. Okwebaza kwongera okuzzaamu omuntu amagezi. Kano kalambikirwa bulungi nnyo ku mwana asoma. Singa omwana ebyokusoma bimutawankanako, naye olupapula lw'awandiise obubonero bw'aba afunye n'omugamba weebale, teekamu amaanyi weeyongere, omwana ayongera okusisimuka mu bwongo bwe n'okutegeera kubanga yeebaziddwa. Ekiddirira mu kyo, munnange okwebaza kwa Bwakatonda kubanga bw'osoma ebyawandiikibwa n'ebyafaayo buli ekyakolebwanga
kyabeerangamu okwebazibwa naddala mu bintu eby'eddiini. Kyokka ate ne mu buwangwa waffe ng'Abaganda nti oli ne waabanga ku mutwe alinnyiddwako emmandwa yonna era etandika kwebaza nti mwebala okukola n'okkuuma. Kitegeeza kwegamba okwebaza kulinga ddagala erizuukusa obusimu, eddagala erireeta omuntu n'okutegeera kwe nga kuli waggulu. Nyongera, okwebaza kuno kwongera okuwa essuubi eri omuntu alina ekyo ky'akola, kubanga kulambika bulungi nti munnange alabika bye mukolera oba bye tukolera awamu waliwo okusiimibwa olw'omulimu gwenkoze, wattu osobola okweyongera mu maaso n'okola n'otuuka n'okkutuka, naye olw'okubanga okwebaza kikulu. Bw'obanga otunuulidde amaka n'enkuza n'empisa y'abaana, okwebaza tekuliko kusooka. Okwebaza ne w'obanga onyiize naye nga munno alina ky'akoze mwebaze. Ne w'oba osanyuse nnyo n'oyitawo ate okwebaza nsonga nnyo. Okwebaza kulambikibwa mu bintu bino wammanga, kulambikibwa mu mirimu. Munnange oli wakukola obulugiro omugamba nti weebale. Okwebaza kulabikira mu bintu ebikutoneddwa. Nti munnange oli waba alina kyakuwadde oba lupiiya oba kirabo n'omugamba munnange weebale nnyo, weebalire ddala. Okwebaza kulabikibwa ng'olina ky'owonyezeddwa nga ggwe kikulemeredde. Gamba nti oba bakakensa bano abasawo abajjanjaba, ab'ekiddugavu ate n'ab'ekizungu, waba alina kyakkoledde ogamba bannange weebale. Okwebaza kulabikibwa mu byamagero Katonda byakkoledde, kubanga wadde okikoledde mwagalwawo oba mwanawo oba mulirwanawo, Katonda yaba akuluŋŋamizza. Era oli akifuna agamba bannange Katonda yeebale, Katonda anjunye, omusajja nangulira kino, omukazi wange nangulira kino, omukazi n'aleeta kino. Kale nze mpumbawumpa nga ŋŋamba nti okwebaza ddagala, ate obuteebaza bajjajjaffe baatugamba nti baabulekerwa mbwa. Kyonna ekikoleddwa mu ntambula yaakyo kyetaaga okwebazibwa. Mukkirize. Ate nzire ewaffe Mawokota nambategeeza nti nsigadde nze Kaddu Mukasa Simon Peter, Omukama bawa obulamu obujjudde ebibala, obuwangaazi n'essuubi. Weebale nnyo munywanyi, weebalire ddala Kaddu Mukasa Simon Peter. Onnyonnyodde ekintu kye bayita okwebaza. Bassebo ne bannyabo, mwenna mukkirize munneebalizeeko munywanyi, kubanga annyonnyodde ekintu nga naffe mu bulamu kye tugwanidde okubeera nga tumanya nti kyannyonnyodde siyinza nakongerako. Bassebo ne bannyabo, tugezaako okutunuulira ekintu eky'okwebaza kyalina amakulu oba tekyalina. Amakulu ag'ebintu ebimu tugatwale nti oba, kubanga bw'otunuulira emirembe egy'olwaleero, ekituufu kiri nti batono abategeera ekigambo okwebaza. Naye kale abantu bangi obubaka bwammwe njagizaako okubuyitamu, naye noono ayina kyatugamba era kyayagala abantu bamanye, oba oli awo tubeere nga tumanya. Abalungi ab'ekyoto bamikwano balamusizzaako bassebo ne bannyabo. Kale nnyabo naffe tukulamusiza. Ppaanado W'Ebigambo Sarah, omukyala eyeddira engabi. Ye mukyala Lubega. Dr. Kaddu tukwebazizza nnyo ssebo. Weebale kusiima. Weebale byonna. Weebale nakondeta ku guruupu eno kuba njirigiddeko ebintu bingi. Weebale kuyiga. Njiyigiddeko ebintu bingi, nsuubira ne bannange bayize bingi. Omulamwa gwa leero gugamba okwebaza kulina amakulu mu bufumbo. Nze ŋŋamba bwe nti ye okwebaza kulina amakulu mu bufumbo, kubanga omuntu bw'otwemwebaza tamanya nti osiimye.
omuntu bw'otamwebaza tamanya nti kyakuwadde okisiimye. Omuntu ayinza okuwa ekirabo n'omwebazaako, ayinza okutema emivule gyo bulungi n'omwebazaako. Bannange abantu tebakyamanyi kutema mivule ate emituba tebagitema, n'akutemera bulungi emivule gyo n'omwebaza. Dindako mukyala Nalubega, abantu bannyonnyola mivule ki? Kubanga oyinza okwekanga ng'omuvule mutono naye ng'eri abakedde okutema wabusaana. Oba abagenda ottema emituba kyogamba omuvule gwe gusinga. Nnyonnyola abantu bategeere. Okwebaza kulina amakulu, n'addamu amaanyi ate n'enkya n'asobola okuddamu okutema emivule. Oba enkya n'asobola okuddamu n'agamba ndabye akantu akalungi kankayiyiza omwami wange, kankayiyize mukyala wange, nga yamwebazizzaako. Okwebaza kulina amakulu. Ani agwanidde okwebaza? Ffenna tugwanidde okwebaza mu bufumbo. Ffenna tugwanidde okwebaza. Gwe omwami olina okuneebazaako kubanga nange nkubeererawo. Nange nyina okwebaza kubanga naawe ombeererawo. Buli muntu abeererawo munne. Buli muntu alina kyayamba munne. Buli muntu alina okwebaza munne. Naddala nga alina kyakkoledde ekyenjawulo. Obanga butuufu omusajja alina okwebazibwa ate n'omukazi alina okwebazibwa. Weebale nnyo. Buli muntu agenda omanyi kantu kano kayitamu obwangu. Sijja kwongera njikuba emivule egyo singa njogeddeko. Emivule nandigigumizza kuba jjo. Njagalira ddala omuntu agyebaliza ddala. Kubanga mu mivule omwo mulimu essanyu lingi. Kati bwe seebaza muntu atemye emivule gyange mba nkoze ensobi. Kakati nsaba okutumirako. Tumira ani ataana akugamba? Kusookera ddala nze mundeke ntumire omwami Kizito. Mwami Kizito weewuliridde? Nkutumiddeko nnyo. Mutwale bamugeme. Mulungi. Webale kuba ku kyoto kuno. Byonna nzisaako Omumbejja. Mumbejja Feva. Morini, Kalyesuubula, Freddy, Shadia, Amoni Kaketo, Amoni, Yusufu, Mulongo, ntumira Freddy, ntumira Vax. Ngenda kalema Vax. Olivia Nambi, Baby Olivia Nambi. Bannange mwenna mbaagala nnyo. Weebale nnyo mukyala Nalubega Saala. Weebale nnyo. Ekintu eky'okwebaza ddala kirabika okubeera nga kigwanidde. N'olwekyo bassebo ne bannyabo kitegeeza nti oba oliawo kale twandibadde tufuba nnyo okulaba nti buli muntu okwebaza akitwala nga ekintu eky'omuwendo mu bulamu obw'abantu. Munywanyi mukyala Nalubega Saala weebale nnyo, weebalire ddala. Endowooza yo ddala onnyonnyodde ekintu kye bayita okwebaza. Ddala okwebaza kulabika okubeera nga kulina amakulu. Kale tugwanidde okubeera nga tumanya ebintu bingi bassebo ne bannyabo. N'olwekyo tugenda kweyongerayo ate tubeere nga tweyongera okubeera nga tumanya. Amanya gange nze Merukoliya Namulindwa nsensite wano Saudi Arabia. Dr. Kaddu weebale kuweereza. Naawe bale ntumirako maama wange ali awo Mutukula Nakyanja Aneti, nentumirako brother wange naye ali Mutukula Matovu, ntumirako n'emikwano gyange kyonna gyentambula nakyo okuva e Uganda okujja e Saudi. Mikwano mwebale kujja naye mbakunga mwenna mujje mututeesezeeko wano ku mulamwa gwaffe program Ppaanado W'Ebigambo.
Weebale nnyo weebalire ddala mukyala Namulindwa. Abasebo ne bannyabo munzikirize nange mbeere nga ntandika okubeera nga nnyinnyonnyola njawulo ki munansonyiwa ekintu kye ŋŋenda okunnyonnyola sinze asembayo okumanya naye kale nandirowoozezza era nnyinza okuba omukyamu naye bwe mba omukyamu kale nsaba ntereezebwe naddala abagoberera kubanga ku nsi ndowooza teri muntu ayinza okubeera nga yatuukiridde 100 ku kinnaakyo naye kale tusaba okubeera nga tutereezebwa. Okwebaza okusinziira kyennoonyereza ku kwebaza nnyinnyonnyodde enjawulo wakati w'okwebaza ate n'okusiima. Okwebaza okusiima oyinza okusiima omuntu mwana nagira n'okwata ekirabo okusiima kugenda na ekituufu kiri nti mu Luganda olutuufu okusiima kwandibadde kugenderako n'ekirabo ate okwebaza omwana avudde emugga n'omugamba weebale nnyo weebalire ddala kubanga buli bw'ozaamu ono omwana buli bw'omulaga nti w'amaanyi weebale nnyo mutabani weebalire ddala ddala oli w'amaanyi omwana oyo abakugu bakugamba nti ayiga okwekkiririzaamu buli bw'omwebaza n'omwana weebale nnyo n'osinga n'oli omwana oyo atandika okwekkiririzaamu n'olwekyo kale ekintu ekyo kuleetera abaana baffe okubeera nga bekkiririzaamu nandirowoozezza nti kintu ky'amaanyi nnyo era kintu kya njawulo. Kwebaza kyakubyanga abaana abato nga babawadde ekintu ne bateebaza era ffe balina enkola nga bwe bakuwa ekintu n'oteebaza ffe baatubanga emiggo oluusi ne bakikuggyako ne bakugamba nti weebaze nga mukadde waffe Kaddu Mukasanga bwe yatugambye nti obuteebaza baabulikirambwa eddakiika 6 ez'akapepejjuka ku ssaawa 10 tuli Uganda. Nze Dr. Batindira Bamaga Kaddu Alige Yankoona tuli mu Ppaanado W'Ebigambo. Temwerabire olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu Ppaanado Omukwano n'olwekyo ojja koona ku bantu bo nja kubeera ng'obubaka bw'omuzannyira abantu abalina bizinesi okugira nga kwabwerera okumala omwezi mulamba tuli mu gwa mwenda temwerabire olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 lunaku lwakuna. Bassebo ne bannyabo abalina bizinesi obeera ng'ogireeta tugenda fissanga wakadde obeere ng'ogikuba abantu mu maaso bamanye namwe abaagala okubeera saatuula abagenda okubeera nga baweebwa magazini saatuula ye muntu agenda okuweebwa magazini oba ekitabo ekikwatagana n'okwekulaakulanya abugagga bw'oliko tebumala be baba bajja okuba nga bavugiridde audio affe okumala emyezi 10 temwerabira weebali era gye bujja mu kitundu awo ekiddako nja kubeera nga mbawa amannya g'abantu abo n'olwekyo ekyo kyo abaagala okubeera nga mubeegattako namwe mubeere nga mujja. N'ekirala abanoonya ababeezi jangu mu kasanduuke kange oyogere nange bw'onaaba oyagadde tubikuume nga byakyama tujja kikola bw'onaaba oyagala okubaako eddoboozi lyo baliwulire kale nammwe tujja kubeera nga tukikola abagenda okubaganya ku mulamwa gw'olunaku olw'enkya namwe tubakoola okubeera nga mujja omulamwa guli nti bintu ki by'otayinza kukkuta ng'oli mu mukwano n'omuntu ojja kujja oteese. Bassebo ne bannyabo okwebaza n'okusiima nkugambye byatukubyanga emiggo era nga kwegamba wookoma okusiima nga we bakoma n'okwongera era omwana bwe yeebazanga n'agiranga nga n'okumwongera bamwongera era kwe kwava olugero lugamba nti weebale weebale amala ebintu kya bukopi nnyo oli okukuwa ekintu n'otamwebaza nkiddamu nti kya bukopi nnyo oli okukuwa ekintu n'otamwebaza ne bw'aba nga akikuwadde luvannyuma lwa obanga wakimusabye kale era ogwanidde okwebaza kubanga wandikimusabye ate n'akikuma nabwe kityo waliwo n'ekintu kye tuyita akayiiyirize oba ekiyiiyize nakyo bagwanidde oba oli awo okyebalize
mukyala Nalubega Sala ine ekintu kyakonyeko n'agamba mbadde mpita etanengwa ku kantu kange nenkakugulira nenkakuleetera. Bannange bwe bakuleetera n'oteebaza oba gwe n'olaga nti tosiimye kibi. Ne bw'obanga ekintu tokyagadde olaba tokisiimye sooka weebaze. Kale oyinza omugamba nti weebale nnyo mukwano n'olaga essanyu lyo bwe wayitawo gundi ntono n'olyoka omugamba naye kintu kye wampa kale singa wakola bw'oti naye bw'omulagirawo nti tokisiimye butereevu kkiriza ogaane teri ayinza kukongera. Sooka olage nti osiimye ekintu ekyo mukwate empola omugambe yii gundi nnungi naye ate tentuuka oba gundi eyo nnungi naye ate si kkala yange. Teri muntu atayagala kayiiyirize. Obuyiiyirize ne mu kisenge tubwetaaga obadde ovudde ku mulimu. Genda okulaba omukyala muli mu kisenge tukiyita ekisengekero oba ekisengekero ekisengejjo olw'okuba musengekeramu ebintu eby'enjawulo n'ogenda okulaba nga munno alina ekintu kyakuwa. Nakugamba mukwano mbadde mpita ayita eyo nina kantu kano nkalabye ne kanyumira ne ŋŋamba kankakugulire. Ekituufu kiri nti teri muntu gwe kitawa maanyi ke tuyita akayiiyirize. Oli akuyiiyiriza ne bannanga abatamanyi kuyiiyiriza bannaffe. Tusaana okujjukira ebirungi bannaffe bye babeera batukoledde, kubanga bajjajjaffe baatugamba nti atajjukira byadda oyo tagaba. Era bongera n'okutukuutira tujjukire nti baagira nti eyeerabira ekiwe ekironde tajjukira. Bwe babanga bayinza okuwa ekintu mu bulamu bwo n'okirabira tukkirize tugaane kale ekironde ky'ogenda okulonda obulonzi mu kubo toyinza kukijjukira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mujjukire nti eriyo ebintu ebimu bye tugwanidde okweteekamu nga ne bwe babeera tebatugambye nga muno omukolerayo akantu oba surprise. Kankyogere nti omunansonyiwa okujabiikiriza olulimi naye kyengezaako okutebye surprise kyekiyiiyirize omuntu kyabadde tasuubira. Dokita Balamaga Kaddu webale kutuweereza nsiima nnyo byonna by'otukolera. Nze kali ensubula muwada nga nsinzidde mu UAE. Bane njagala kutumirako mikwano gyange gyonna ne baganda bange bannyinaze mukwano gwange omulungi Nakayenga Omumbejja bannange nkutumidde. Weebalire ddala mutaayi muwadda kali esuubula Ramadan. Webale Omumbejja Nakayenga bakutumidde. Bassibo ne bannyabo tukyali ku kintu eky'okwebaza era mujjukira bulungi nti amannya gaffe gali kiwa kironde gonna gava mu lugero luli nti eyeerabira ekiwa ekironde tajjukira. Tugezeeko kale okubeera nga twebaza. Bannange ekyewuunyisa okumanya ng'ekigambo okwebaza kigenda wala. Bwe baakuwanga ekintu nga waliwo munno nga mwembi muteeka okugwa wansi ne mweyanza. Muno bw'otamweyanzizangako oba n'otamweyanzizangako nga bajja kukugerako olugero luli. Ffenna lwe tujjukira nti bakiwadde munnange bwe bujja. N'olwekyo bwe baabanga bawadde omuntu ebintu byonna ekituufu kyabanga nti yateekwanga bwe wabanga ng'olina mukwano gwo gw'oli naye ng'ateekwa naye okwebaza. Okwebaza kigambo kya maanyi ekitasangika wano ewaffe era kye tugwanidde okubeera nga tutwala ng'ekintu ekikulu. Naawe totunula kyamuli ng'ow'endala asaba balansi n'abona ekibuga kyonna obweya ne butuuka n'okugwa ku ntumbwe olw'okunoonya ekifo ekituufu ekitunda ebitabo. Abakanani book store yagera ku Henry Books batunda ebitabo byonna by'oyagala. Balina ebya nursery, primary, secondary ne tertiaries. Balina success card, essaawa, balina Bible, Evanjiri, Quran, balina notebooks, balina ebitabo by'olulimi Oluganda byonna by'oyagala.
ebiri ku silabasi n'ebitaliiko balina ebitabo byonna byonoonyeza. Bannange abakanani bukusitowa basuubuza ate era n'abo abatwala ekimu babaaniriza era mubeere nga mubettanira ate era babikuleetera wonna waba oli. Kati somesa omwana wo ng'oli waka omugalo gumugondere. Bannange bafunire ku nnamba yaabwe eya 0705 2 772